Hello mugamba mutabanange LMTV Uganda program ebera stable sonsomola wano okayo wabera amawulire agakwataganira ku ba celebrity ate ne program endala jeziri mugende bulungi nnyo musolo kubera nga muzinyumirwa genda yo subscribing genda wali ku searching wali ku Google otekemu LMTV Uganda ogende o subscribing o liking o male o sharing oyagalize ne kubanno ne mujjawo ne jajja wadde jabona obaagalize Queen Sylvia gemanya nanyinigo amaso ate mwana mlenzi Salolence bamwite the Virgin Boy wamune Emma embuze yakutukuba kweri esimanyi wamune King himself wali okubiranga bikutematemera nabikutera ku screen atenga Emma wamune Salolence basinzira walire mu King Montage beba kwasibe emikolo ejo mulembe bayina bu drone bayina Canon bayina zifoke bayina buli kamera nange ze sitamanyi namanya bo bazina kati go wenna abetazo okubanga bakukwatirwa omukolo gwo kwanjula mbaga pate bichi buli mukolo gwo manti tusolo gutunuza mu kamera bakoneko ku namba ze simu za manga 0702104125 0702104125 kakati gwenjogerya munnange mwana mwala Betina Namukasa yebigambo byati yavuddeyo nabirya emabega kawo wiki ngemwawe mabega twavayo nga tulaba atugamba nti no bamubanja ennyumba bamubanja ennyumba era mbu simanyi bamubanja emyezi ebiri era mbu kati ne guno ogwokusatu nago bagumubanja era Land Road yamuwadde omwezi gutya gomo nagamba nti bamubanja kati omuntu wavayo kati wenvayo nengamba nti wamma kati nze kanegerezeko nevayo nengamba bannange abalabi ba LMTV Uganda bannange bamanja ennyumba Land Road wange angoba bolowoza mba ntegeeza ki mbeera sivuddeyo nengamba nti bwe nasobola okunyamba nti ompe ku buyambi munange ye Betina Namukasa yavudde yebigambo bye nabirya nabirumaluma era twamulaba nga agamba nti ye asobola okumuyamba akoleki amuyambe n'agamba nti ye ennyumba bamugoba kubanga ajjukira ekibiina kyalimu Geoffrey Lutaya ekya The New Eagles yali yabazimbira ennyumba era ennyumba eyo nga nagamba ennyumba y'abaana bange abali abali mu bandi yange naye kigambibwa nti mwana muwala Betina Namukasa ye yali takola ki nga tagibeeramu kubanga walingayo mwabeerangamu abaana abalenzi abaana abawala yejjukira Betina Namukasa natugamba ye yali alina family nga tasobola kubeera mu nnyumba eyo alabirira maama alabirira baganda be okitegeera nga alina family ate nga yonna family tasobola gisitula giteeka mu ennyumba okitegeera nga yalina okwepangisiriza okulabirira family ye n'agamba naye Land Road amugobaganya era amubanja ennyumba gy'abadde nga asasudde ebadde ya mitwalo 35 era n'atugamba amubanja kati ate olunaku ati yavuddeyo n'atugamba mbu ye tavangayo kugamba nti no simanyi bamubanja ennyumba ye just yali ayogerera bapangisa banne kubanga nga we bali ku nyumba bonna Land Road akola ki yali abagobaganya mbu Land Road ayagala kuzza nyumba yayagala gikuba repair ne tugamba bannange omukazi yavayo n'atugamba bamugoba talina buyambi talina ssente zisasula nyumba ate kati yavayo n'atugamba embuno ye talemererwanga ko kusasula nyumba bannange statement zo muziwuliye bulungi wali yagamba nti ye talina sente zisasula nyumba takyalina sente tuli mu lockdown era ye nga ye yali asabirira President Museveni asobola okubeera nga ata mu mmotoka basobola okuta mu ntambula asobola okubeera nga anoonya sente zikola ki yazisasula ennyumba ate wano n'avayo n'atugamba mbu ye tanoonya buyambi teyeetaaga buyambi bwammwe okitegeera ebintu bineeno mu bigendere yagambye teyeetaaga buyambi bwammwe era ye kabasabire Yezu bwe yagamba mbu nno ye anoonya buyambi Yezu abasaasire abasonyiwe kubanga oyo mwana amukkiriza mwana w'ebukalango asinza Yezu n'agamba Yezu abasaasire kubanga nze sivangayo neŋŋamba nti njagala buyambi ye tabulwangako sente zisasula nyumba just ye yali ayogerera bapangisa banne abatasobola kuvayo ne bakyogera ye n'avaayo n'agamba kanyimirire okulwa bapangisa bannange nsobola okubeera nga njogerera eyo embeera munnange ffe twadde tusonda buyambi nga twagala kumutwalira munnange asasule ennyumba nga kemisera mama Fina bwe yavuddeyo n'akola ki namusasulira ennyumba namuwa milioni 2 asobola okubeera nga atandikirawo ne tugamba mama Fina osanga munnange bwe yawaddeko emisera milioni 2 newa mwana mwala Betina Namukasa naye agenda kumuyamba munnange Betina ate n'akatutema n'agamba ye teyeetaaga buyambi bwaffe talina buyambi bwe yeetaaga yasobola okwesasulira ennyumba era tavangayo n'agamba nti ye bamubanja bannange
tuwulidde mu bigambo bye. Betina Namukasa tamanyi yakuyimbira akayimba tobeera n'omukazi ng'olowooza nti ssebo yakuyamba buyambi, tobeera n'omukazi ng'osuubira oshegera oyo mwana muwala ebifaananyi bye biri ku sikulini gwe wenna atamumanyi era ng'asinza wali mu The New Eagles n'agamba kati mbalaba mwagala kunjogezaako ewa mami ne dadi nze ate bineeno bino biri personal matter temubiyingizaamu mami, temubiyingiza mami Irene, temubiyingizamu dadi Geoffrey Lutaaya, bino biri just personal matter. Kati mbalaba mwe bannamawulire mwagala kubitambuza mbalaba bino biri personal matter bannange, temugeza ne mubiyingizamu ekibiina kya The New Eagles. Awo ntabuka nze ndi mwana wa Yezu siwaayiza oshegera byebyo ebifaananyi bya mwana muwala Betina Namukasa gwe wenna atamumanyi nga ayimbira okuva wali eri mu The New Eagles.